Kkooti ya Law Development Center Martins Kirya esindiise Frank Manisha Luzira yebakeyo okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda ogw'omwaka guno ng'amuvunaana okuggyako bannayuganda ensimbi mu ngeri y'olukujjukujju. Okusinziira ku bujulizi, Frank Manisha ng'ayita mu kampuni eya Happy Tours and Travel Logistics yaggyako abantu ensimbi ng'abasuubiza okubatwala ebweru okukola. Kyokka Manisha emisango gyonna egiwera 56 egisomeddwa agyegaanye ng'agamba nti talina kyagimanyiiko. Kyokka be yaggyako ensimbi balumiriza era ne bannyonnyola engeri omusajja ono gy'abadde abanyagamu ensimbi ng'asinziira e Makerere ku kizimbe kya Hamu Towers. Bategeeza nti waliwo omwami n'obufere obuyimuseewo mu ggwanga lino Uganda ng'abantu babalimbalimba mbu babatwala ebweru, kati naffe tuli wano tukaaba maziga. Omusajja nze personally yantwalako $13,000,000 naye nze ow'entono, mulimu ab'ensanvu, mulimu ab'ekinaana, mulimu ab'ekikumi. Kale twagala okuwoninga bannayuganda, omwami ono amannya ge ye Manisha Frank. Ssaawa za kakati abadde mu kkooti era twebaza kkooti ya Uganda nti esobodde omurimandinga, naye tusaba buli yenna asobola otuyamba, vaayo otuyambe. Tekisobose namwami ono ziri kati it's like ziringa 2.5 yetoto ya sente gye namuwa awamu yonna nga ngambye okunfunira omulimu wa King Family biki byonna byonna nga bwetwaliddeawo. Era nsaba kkooti yandibadde yakisa netaraising omusajja paka nga at least ffe bannayuganda nga bamaze okutuddiza at least akasente kaffe kuba ayina sente esobola otuddizaawo naye kennyini nyini tayagala kusasula. Kola okuwa documents nenga tezisasibwa nga teziri sintuufu okugeza nze nganze namuteekako pressure ey'enjawulo nti mbaawo ddi omwami oyo nampa empapula ez'enjawulo ninsasula zitegeere olw'ensonga nti ezimu zaali mu luyita era nva wano eno nsimbula omwaka ogwaggwa ennaku z'omwezi 27 Oktoba lwe nasimbula wano eno mba ntuuka e Roma tuka ku immigration e Roma ne bankwata bangambye empapula zo ziri fake. Abanyagibwa basabye kkooti baddizibwe ssente zaabwe nti kubanga eyazibba basobodde okumufuna. Banja Prime Minister wa Uganda oli mukyala nga ffe tukooye obuppi obw'okutubbako obusente bwaffe obutonotono bwe tuba tukuŋŋanyiza. Omusajja Frank Manisha atubbye ekimala. Maama Nabbanja ava mu ofiisi gy'oli nga bw'oyambye abalala, ffenna naffe jangu otuyambe, tuyambe omusajja atuddize ssente zaffe n'abalala bonna. Anita Among, Sipiika wa Paalamenti y'e Uganda, oli mukyala nga nze, vaayo gy'oli ojja otuyambe, twagala kasente kaffe. Yali atutwala Canada, sofa nga muwadde $4,400,000 ng'angamba akola paperwork nakati simulabangako. Ekiyambe omusajja ono atufezeeko ssente nnyingi, atutundisizza ebintu byaffe. Ffenna tetukyalina kyetuli n'okutambula wano okujja obuzi wano tutambuza bigere, tetukyalina wadde 10 atufeze ssente namuwa $15,500 nga njagala kuntwala bweru ne ssente ezigwamu nga njagala kuntwala Canada. Yampera mbu ajja kunfunira omulimu e Canada okukumekereza nga talina kyanfunidde. Omulimu ki? Yaŋŋamba gwa caregiver. Ewaka wa mama nga manyiyo yavuga emmotoka ye ekigundi kya Harrier keeru mukala najja paka ewaffe biina mutungo ne tumuwa ssente. Nze nasooka in fact n'aŋŋamba agenda kuntwala ku mulimu eya Opera Canada ne tusasula ssente $6,000,000. Natandika mwaka oguwedde on the 23rd November 2022. N'aŋŋamba by early January nja kubeera ŋŋenze. Kale ne tulinda, we kept on waiting, ne tulinda until we ran out of patience. Kyokka omwabi wa gavumenti Aduti Timothy asabye kkooti ebaweeyo akadde bongere okunoonyereza ku misango egivunaanibwa omusajja ono. Bannayuganda bangi bakaaba olw'abantu ababafera buli lunaku nga babasuubiza okubatwala ebweru okukola emirimu kyokka ne bakomekkereza nga tebafunyeemu.